Mugamba mutya abali Kachumba TV Sumebo MC Prince Ivo nga tuli waneno mu gospel kikadde tuli mu gospel kikadde gwe wenna amanyi obuyimba obwedde obw'abayimbi ba gospel bwa Betty Namaganda list mpanvu nnyo owa empesi muyanga awo abantu bamanye list eriyo list mpanvu nnyo nali mmanyiyo kawulya mu background obuyimba bamuyita Yesu obuyimba obwo obukadde gwe ng'onyumirwa nnyo gospel music naddala oli omukadde yatulokola abamu ko twalokokera abantu ke bayokeza amasabo so tuli ku Imperial Hotel kugamba yanguwako kyakutedde omuliro bw'otunulako wali eri ye stage nga bwegenda okubeera oba stage already nga bweri kwe bagenda okuyimbira ekifo kigazi bulungi nnyo enteekateeka zonna ziri malidadi sana n'abantu batandise okubeera nga bayingira so gwe wenna nkugamba ali sambyako omulokole jangu tujanjawaze nga bali bagenda maaso n'okweya n'ekikadde kyabwe naffe mujje tulage Yesu nti nno akola akyali w'amaanyi alibeera emirembe gyonna nkugamba nti nno okuyingira jasa akasente katono nnyo mitwalo 15 awo n'emmeeza sente zaayo zisoboka gwe jangu tulage obuyinza bwa Mukama tulage obunene bwa Mukama kati nno nkugamba nti nno gwe wenna ng'onyumirwa gospel oli yennyini yatulokola jangu wano ku Imperial Hotel waliwo wano abavubuka bensobola okwogerako nabo ogamba otya ssibo ndi bulungi ssebo ogamba oti amanya bambita Samukasawo onomita Samukasawo musajja munnamawulire oli mulokole walokoka oba oyogera ddala kiro n'emisana kayimba ki koyagala okuwulira mu kikadde kya gospel okuva wetutandikira ku Pastor Wilson Bugembe kasaati ka yero bwetudda waneeno bwetudda mu badde bajja baddako awani omulala yaddako ba Joseph Ngoma batwina Habati bangi naye kuba mube n'ensonga njala kulaba ku Bugembe ng'ayimba kasaati ka yero saamulabako ge mazima weesunga okulaba njala mulango ng'ayimba kasaati ka yero abali ewaka abatannaba kutuuka wano obubaka ki abatannaba kutuuka wano amazima gali nti musubwa gye mugenda temugenda kunyumirwa naye wano woka ogenda okujonyumirwe era wano ojja okusanga essanyu kubanga ekifo kirungi kikakamu enkuba ne bweba etonnye osigala totegedde nti enkuba etonnye okwegamba nti happiness weeri totegeera ovaawo nga kwegamba nga n'ebyokunywa byonywedde ebiri oli soba okakanye ememe kakanye omwoyo gwo bagulyoye bulungi nga bakubulidde enjiri etali yakubuukabuuka yakusambagala naye just nga osumuluddwa awo wennyini ng'osumuluddwa jangu osumululwe gwe nalina ebyakusiba jangu owulira sound check omwana talinaamu wadde akasaala konna mu ddoboozi so ebyo byonna byogenda okufuna jangu tubuuze ku bantu waneeno mpolampola batubuulire tunyumyemu mpolampola wano tuli mu nnyumba ya Mukama tuzze kusinza tuzze kutendereza byonna ebyo kanjogereko ne mami waneeno ate tulabe munnange ye muyimbi kigwe yeesunga era kayimba kyakaamulokola ogamba tewali sebo Mukama yeebazibwe amina sebo tuli mu gospel kikadde kayimba kigwe akakujje waka n'ogamba kanzijje mbeerewo bungi obuyimba obunzije waka oviiriddewa namasuba nojja yesebo Mukama nga mulungi amina oli mulokole oba ogenda lukokera wano mulokole muyimbi kyoyo akuleese n'ogamba ono nina omulaba ng'ayimba Betty Namaganda yesebo walokokera ku nnyimba ze asi ku nnyimba ze naye nnyimba ze zinkola bulungi kayimba kyaka Betty Namaganda akasinga okukwatako akannakibuuka simayo bakayimba weyayita nakibuuka sooka otubuuka twaleka tumanyi kayimba nosobola okukanyumya sobola kanyumya olwali lukwatako ki baali banaku ne bavaamu nga tebalina na kyakulya so I think naayita omwana gye bagende atunde kabalagala Katonda kikyakoledde ekyo ky'ogamba omwaka guno tugenda gumalako kiki ekyo Katonda kyakoledde omwaka guno ekisingira ddala obukulu Katonda nkuumye nga ndi mulamu
ayina n'ekirala kyankoledde lwako tekinnaba kuvaayo bulungi. Ayinza oba nga omwami Progress. sawo nambaga Amina. Annange Mukama akoze ebinene omwaka guno era akoledde abantu ebintu bingi nnyo. So gwe wenna akyalina obulamu obudde buno ng'olaba obudde buno ng'olinamu akasente nandikugambye wandize wano eno n'obeerawo n'osinza Mukama n'otendereza n'olaba omukono gwa Mukama wano nga bw'olaba embeera bweti bwegenda okubeera bonna mugenda tuula wane n'abagenda okujja eri ye VIP nabagambye stage eri wali eri naye tunyumyamu ku bantu abasobodde okubeera nga bajja ate tulabe embeera nga bwegenda okubeera. Nalo wano omwami ayambadde galubindi twagala kumanya ye Mukama amukoledde ki abantu nga mbalaba bagenda maaso n'okubeera nti no bajja ngenda batwala ku red carpet nayo mugirabe naye obudde buno ndi wano n'omwami omwami ono mwami w'amaanyi mu ggwanga mwami mulokole Mukama amwadde ekisa mwami tanoonya alina omukyala kituufu mukama wange. Ogamba Sebo ndi bulungi muli mutya sebo? Tuli mu gospel kikadde omuntu ali eyo nga abadde tannaba kugamba nti nno babikutto baki magezi goyinza omuwa ng'alina akasente naye ng'abadde akyebuza. Kyensobola okugamba omuntu oyo yenna akyali eyo kiri kimwayanguweko kuba kino olwaleero kye tufunye mu ggwanga kitutte emyaka mingi nnyo. Njagala okugamba eriyo n'abantu abamu abadde bakisubwa nga bakirinda dda era wano we twogera nga bw'olaba abantu batandise okuyingira abantu bajjula. Nze mmanyi ali eyo bw'anaatwala ebbanga eriwera essaawa ajja kuyingira wano nga takyalina waatuula. Ge mazima kuba kino ekintu ebbanga ddene abali mu fraternity y'abalokole bakimanyi naye waliyo n'abalala nga banyumirwa bunyumirwa gospel music nabo bangi beesunze nnyo gospel legendation. Muyimbi kigwe akuleese era kayimba kikosuubira kolindirira kkubire? Joseph Segawa ne maama ono Betty Namaganda bantu abo kugamba babadde nga bawa omukisa obulamu bwange ebbanga ddene era njagala nnyo mpulira obuyimba obwo obw'emyaka egyo emyaka gyaffe egyo njagala mbuulireko bujja kunkola bulungi. Akubye obuyimba bungi naye kayimba kikugamba bwankubira kano bulala ne bwabuleka. Ayina akayimba ke bagamba nali ntambula mu kkubo ne mubeeramu kalika Yesu anaatera okudda obwo bwe butyo banaye mbwesunga obuwulira mbwesunga. Mukama akoledde ki omwaka guno nga tumaliriza? Mwaka guno Mukama nyambye asobodde okunshiftingisa okuva mu muzigo nemba nga at least nyina we ntuuka nange nga nzigulawo. Kati weggulira tebakonkona? Waawo. Mwebaza. Mukama akoze ebikulu bannange. Eyo embeera bwe tuli Mukama abeera akukoledde ekintu n'ova ku siteepu esooka nodda ku siteepu endala nkugamba nti nno olina okubeera mu kifo kino eno. Ogamba otya? Ayina kiki? Ayina bwe yatugambira nali mulaba ku mukutu natugamba mu kyenda mu emeka wasomera watulira P7 kyenda mukaaga ng'atula P7 wali wamaze okulokoka? Nali mulokole. Olina emyaka emeka? Nga tonnagenda ku myaka nze ndi wa mukisa myaka gibonyaabonya abantu nga tonnagenda ku myaka njagala muyambeko nze nga tonnagenda ku myaka ekyobulokozi mbuzaalibbwamu paka olwaleero wano wendi mbuzaaliddwamu obulokozi kati obulokozi bwange bwe nnyina gy'emyaka gye nnina. Njagala omusajja ono atutereezeemu mu 96. emyaka gy'omusajja oyagala gyaki? Andi twagala kutereeza abantu abagenda okujja mu kikadde kati wanajjanga azengaani nga jjajja omuwagizi wa gospel industry. Ozenga omuwagizi wa gospel industry ate era nga akwatibwako mu lugendo luno olwa gospel. Naye ng'oli mukulu? Ndi mukulu. Goli muto? Nze ndi mutoto. Olina emyaka 2 mu giijo. olaba naawe gikutiisiza okwogera.
So nkugamba gwali eyo wandisambya zaako ngenda kutwalako tugende kwano ku red carpet abantu bagirabe bajja lowooza ebintu biri eno red carpet eri eno yokka naye mulina okubeera ku red carpet eno nayo ne mugiraba ekintu kino eno kitegeddwa abantu bangi nnyo kuliko House of Music ekikuttemu Viga Music Uganda Awards Viga Music Awards naye ekikuttemu ate ne kibeera nga kivujjirirwa ensimbi oba ne kiteekebwa omwami Adero Promotions oyo wadero promotion yabadde maaso nga kikuttemu mugenda beera mu mulabako wane eno so gwe wenna ayagala okwekubya ebifaananyi n'abayimbi bo jangu wane eno baku red carpet okuba ekifaananyi ekirungi muleme kudda eri mugamba ate bica abantu abano batandise dda okwekubya ebifaananyi so nawe nkugamba akyali eyo jangu obudde buno ekintu kyakutte dda lighting kyekyo embeera nga bweri malidadi saana kamala okunyumyamu kkono omukyala ng'ali mu kifaananyi ate atubuulire ki ekimulese wano ogamba mukama yebazi wekitiibwa mukama mulungi ekiseera kyonna akyafuga weewaawo amiina sooka otubuuliremu muyimbi ki gwe weesunga okulabako olwaleero era kayimbi akyako akakuleese Betty Senyonjo yes Beti Namaganda Nakibuuka Beti Nakibuuka yes kayimba ki kati ako aka mukulu waawo atwogeremuko ne promoter Dero naye atubuulire embeera nga bweri mukama wange ogamba otya mwe abakoze enteekateeka eno jangu wane eno ku red carpet oli musajja w'amaanyi gospel kikadde sooka otubuulire mwaki mwavaayo n'enteekateeka ya gospel kikadde because ebikadde tubadde tubiraba eri mu Sachula ne lwaki mwavaayo n'enteekateeka eno okwongera ekitiibwa okusinza Katonda wamu n'okwongera ekitiibwa mu bayimbi ba gospel abayimbi ba gospel abantu abamu tebabalaba nga kyamakulu era abapromota batono abayinza okuvaayo ne beeyimba mu kutegeka gospel ba gospel artist abasinga naye Katonda waba akuwadde nga bakoledde ekyamagero ng'oli promota katugambe bapromota ng'abo ab'amaanyi Katonda n'akuvaayo n'akolera ekyamagero vaayo omuddize so that's why nze nayise mu kino omuddiza oli mulokole munnange nze nsinza Katonda siriiko ebyombo bandi mulokole bandi muisiramu bangi eddiini zonna nzisinza kubanga Katonda aliogwa ali omu n'abasinza sitaani ali wansi simanyi okukkiriza kwonga kw'amaanyi bannanga abatulaba ono y'omu ku bapromota ab'amaanyi abakoze enteekateeka okulaba nti naali enisikini atuukawo waali era be bamuli emabega kati kyewuunyisa okubeera ati no yavudde eri mu fangoni ate najja ne mu gospel okukkiriza nga kw'amaanyi okukkiriza kw'amaanyi anti Katonda nkoledde ebyamagero oza nali munene bwe nti n'akasente ke nninamu nkafunye lwa Katonda omuntu ali eyo agiraba vidiyo obudde buno ali ewaka nga abadde akyekunyaakunya mubuulire kigenda mu maaso wano era yanguwe ekigenda mu maaso kikyotalaba era ali ewaka yanguwa ojja olabe ondowooza olabye enteekateeka screens gagadde line-up y'abayimbi abayimbi ndowooza obalaba bonna twabataddewo of which nga si be bokka be tulinako twerekeddwako Pastor Wilson Bugembe Levikson Joseph Ngoma bayimbi bangi abagenda okujja so okuyingira giri emitwalo 10 bwejangu buzina mitwalo 10 ebisigadde tebo za milioni 2 naye zatuweddeko weewaawo gwe wenna Mukama Katonda gwawadde ekisango olinamu akasente ako kugamba bugambi jangu abayimbi baabano ab'amaanyi gwensongako omukulu yono abayimbi line-up yeno saagala ate nkumenyere naye nga embeera bwetyo bweri gwe wenna akyagenda maaso n'okubeera ng'otulaba Kacumba TV kugamba bugambi sambyako ebikadde biri mu ggwanga naye waneeno we wali amafuta ngalimu kati mpulira gakola bwe gati amafuta agali mu kifo kino nkugambye nti no tolina gasubwa yanguwa ogakwatemu bwoti wonaaviira mu kifo kino atadde abakuzimba omwaka guno ng'ennyumba eri corporate bintu bikyaganyeganye omwezi guno ogenda gizimba mu linnya erya Yesu atanda bafuna musajja ogenda mufuna akuba embaga mu linnya erya Yesu omusajja wo nga yekyanga agenda terera mu linnya erya Yesu gwe wenna nga by'okwatakwatako bye wabala Mukama Katonda ku lisiti nga 3 tukola lisiti naye nga tebinnaba kugguka bisobola okukyuka mu mwezi gumu
ng'ozze mu sheeno olwaleero mu linnya erya Yesu. So nkugamba bugambi jangu tuweese Mukama ekitiibwa, tuweese Mukama ettendo, ate twongere n'okugulumiza obulungi bwa Mukama. Mubeere bulungi. Kachumbali TV fe tugenda kusinza Mukama. Nayimba nasinza nga Yesu, obulamu bwange yabukuuma.